Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nebaza Katonda olw'okuba guno omukisa. Njagala tusharinga ekyawandiikibwa kino n'eri bonna abandaba era abampuliriza. Ekyawandiikibwa kiva mu Baluumi essula ey'Okuminebiri olunyiriri olw'okubiri nga wagamba nti so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebituufu era ebisanyusa. Mu kino njigamu nti osanga omukristaayo w'omulembe guno nga mu butuufu tayawukana be tuyita abo ab'ensi naye ekigambo ekyawandiikibwa kigambye nti tukyusibwenga olw'okutegeera Katonda by'ayagala, tutegeere amakubo ag'edda ge tuba tutambuliramu. Senga tunaategeera ekyo Katonda agenda kuba wamu naffe, naye bwe tutaba nanjawulo n'abali abalala ng'abatulaba tebasobola kwawula mukristaayo, nga tebalaba bukristaayo mu byokola, butuufu tuba tusaza Katonda waffe. Naye bwe tufuula amagezi gaffe okuba amajja nga twekwasa Katonda, tugenda kuwangula, Katonda agenda kuba wamu naffe. Erinnya lyange nze Kivule Victor. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Osozotya mukwano gwange, Mukama waffe yeebazibwe akukuumye okuyita mu kiro n'emirembe. Weebale okuzuukukira ku mukutu guno n'osalawo okerenga ku makya ng'olina ky'oliisizza omwoyo gwo. Mukama akuwa omukisa, Mukama akuweera eddala omukisa, n'olunaku olwaleero lubeere lwa mukisa gy'oli. Kwegayiridde tovangako ku makya bw'okeeranga teweerabiranga ensulo y'enkya. Mukama akubeere obeeko ng'oveewo ng'ojjuzibbwa, kubanga wano gwe weesenerako ensulo. Nga lwaki eyitibwa ensulo? Kati Mukama akubeere naawe ku nsulo osene obeere ng'okuyita mu lunaku ojjuzibbwa. Akwanirizaako si mulala, nze Deborah Kyejjusa, muweereza wa Katonda okuva ewa Kiso. Mukama waffe yeebazibwe, yeebalire ddala. Kale nga tugenda ku nsulo, nsaba twewombeeke awo wooli tusabe. Taata waffe omulungi, nate tukwebaza kuba enkya ya leero obudde bukedde nga tuli balamu. Tutuno nno Mukama tuzze ku nsulo nga twagala okuvaawo nga tunywedde, nga tukkuse, nga tusenye okutereka ekinaatugasa okuyita mu lunaku luno. Si lwa leero lwokka, ne Mukama okuyita mu nsi muno nga tuli bawanguzi. Yogera naffe, ekisa kyo n'okwagala kukabitubeere ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero nga tuyiga, tugenda kuyiga kuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogugamba nti ebisuubizo okukuumibwa. Abantu bangi tukoze ebisuubizo naye twekanze bwekanze nga tetusobola kubikuuma, nga tetusobodde kubikuuma. Nga omusajja wa Katonda ono bambi George Bush bwe yali yeesimbawo mu 1987 alina obweyamo oba ebisuubizo bye yali akoze
nga president w'eggwanga ng'ekimu ku bisuubizo bye yali asuubizza abantu teyakikola directly, teyakikola nti akyogere, naye yabagamba abantu basome emimwa gye bategeere kyagamba. Naye emimwa gye bwe yali ayogera n'agamba nti tewajja kubaawo misolo mirala. Obweyamo naaba nga abukoze indirectly nti abantu tebagenda kusabibwa misolo. Kakati era abantu ne bacacanca nga bafunye okusuubiza okwo nti bawonya emisolo. Naye nga bw'omanyi we bitali byawe, emirimu gyonna, ebintu byonna gavumenti okutambula, oluusi teweewala. Toyinza kukyewala ng'emisolo gyetaagisa. Munnange waayita ebbanga ttono, George Bush Senior mu bbanga eryo ng'awangudde akalulu naye n'atuula ku ntebe. Waawe yatuuka ekiseera n'agamba ne balangirira nga waliwo ebintu bye bongezza emisolo. Abantu ne bagamba kiki omusajja yatusuubiza? Teri misolo? Kati gino girinnye. Era muno musajja wattu teyaddayo kwesimbawo kubanga ekisuubizo yakimenya kye yali yakola eri abantu. Abantu ne bamugyamu obwesige ne bagamba yabeefuulira, ne bamukyawa. Ate munnange naddala ebyobufuzi, ate bw'obeera omukulembeze weewalanga okukola ebisuubizo by'omanyi nti oluusi biyinza obutabeera mu busobozi bwo okubituukiriza. Olaba omwana omusuubiza bisikwiti, ye agenda okudda tomunyumiza bye wayiseemu, alowooza kimu bisikwiti oba mmotoka. Kati naawe omuzadde genderera abaana baffe oluusi munaye bagenda ne bagamba nti oyo ddadi alimba, oyo mami alimba. Naye nga lwaki? Kubanga twasuubizza keeke, naye keeke neegaana. Naye ekigamba kye kino nti nga tukola obweyamo bwaffe twegendereze kubanga oluusi obweyamo bwe tukola ate abantu babuteeka ku mitima. Naye naddala kibi nnyo okukola obweyamo mu maaso ga Katonda. Ebiseera ebisinga abantu bangi tugenda tukola ebisuubizo mu maaso ga Katonda. Ebiseera ebisinga ate ebisuubizo ebyo tubikola mu biseera eby'obwetaavu. Nogaha Mukama kompisa mu kino, kompisa mu kiri, konkoledde kino, nange ngenda nkakasa, ngenda kusasula. Mukama ngenda sinza abadde tagenda ku kanisa, leero ngenda kuddayo mbeere nga nkeera nnyo. Maama naye bwe bigira tetumanya na gye twerabiridde nti tweyama mu maaso ga Katonda. Eriyo omwami omu yagenda n'alwala n'akomayo ebyembi, n'alwala n'ababubi, naye ebyembi nga be banaatisse talengezza ng'alina abakyala babiri. Kati nga ku bonna tasalangawo ani bonna bakazi be, ye abamanyi bonna bakazi be, oli alina gye yamuteeka n'ono alina gye yamuteeka. Omu yategeka nako bagende bakyale banjule, kyokka ate nga si ye mukyala mukulu, ate ono nga ye mukyala muto. Kakati ne bibeeraawo, omusajja n'agenda n'alwala n'abeera bubi, mbutuufu nga tumanyi agenda kufa. Naye Katonda n'omusajja n'agamba era nze Mukama bwe twagendayo mulaba n'agamba mukyala mukadde nkubulire, Mukama bw'ampisa mu kino ekintu kye nsooka ntereeza lugendo lwange ne Mukama wange, nkole ebintu bino biggwe, njagala kutereeza, saagala kintu kyonna kinziiza kutabagana ne Katonda. Ne tugamba kale ne tusaba, omusajja n'awona bulungi. Bwe yadda ne tulowooza bigenda kukola, tukozeeyo ku budget awo, munnange nno emikolo giggwe. Omwezi olwayitawo omusajja nga yeerabidde nti yakola obweyamo mu maaso ga Katonda. Njagala okubulira ne guno gujwa
taddangayo kujjukira nti yakola obweyamo oba okutuukiriza obutuukirivu bwonna mu maaso ga Katonda nga babagatta n'omukazi ali bibye naye ng'obweyamo mu maaso ga Katonda yabukola ki? Yabukola. So kibi abaagalwa. Obantu bangi balayira naaba nga Mukama amusima tudde aho siriddayo. Waliyo oba yali 2011 yali oba 2011 nerabidde awo bbomu bwezaakuba abantu abaali erugogo abaali luddawo abantu baali bagendeeyo abamu baali mu kifo kyennyini nga beefuula bakristaayo. Banasinaga nti okulaba omupiira kibi si kya bukristaayo. Omukristaayo asobola okulaba omupiira naye nga bali eyo bagenze okulaba omupiira naye nga kuliko ebigenderako ng'ebyokunywa. Abalala nga bagenze okulaba omupiira nga bakazi baabwe babaleseeyo ewaka naye ng'eno atisse. Agenze kulaba mupiira ekitali kibi naye ng'ekiddako ekikifuula ekibi awo okutikka kuno n'ebyokunywa by'otaddeko. Kati abamu bwe baalaba bomu bwezaakuba bezikubye ng'ate abamu baalina babba baabwe baalina baami baabwe bo ne bafa bo bwe baasimattuka ne bagenda ne bawa okwebaza ne bakola n'obweyamo mu maaso ga Katonda ti Mukama sikyaddayo kewamponyeza ku luno maama nnyabo nze mbimaze era siribiddamu. Naye njagala okubuuza mirundi emeka gye wali weeyamyeko mu maaso ga Katonda? Okimanyi Mukama lwe yakuwonya obulwadde obwo oba n'awonya omwana wo n'awonya omwami wo olina obweyamo bwe wakola naye obweyamo obwo obutuukiriza kyenkana wa? Abaagalwa si kya buvunaanyizibwa ffe okuyimirira ne tutandika okukola obweyamo mu maaso ga Katonda. Abamu tubukola nga tulowooza nti bwe tunaakola obweyamo mbu nno kijja kukyusa Katonda. Katonda tekimukyusa naye instead obweyamo obwo bwandibadde bukyusa ffe okwettanira okwewaayo okutuukiriza Katonda kyayagala mu bulamu bwaffe kubanga abeera atuwadde omukisa ogwokubiri ogw'okutereeza entambula yaffe naye ebeere ng'etegerekeka buki bulungi. Pawulo kyava atuwandiikira mu Bafiripi olunyiriri lwa leero luvudde mu Bafiripi essuula ey'okusatu. Bafiripi essuula ya kusatu olunyiriri lwa 9. Pawulo ye bw'abiraba nti si kyangu kya kukuuma bisuubizo oba kukuuma bweyamo mu maaso ga Katonda. Pawulo mu Bafiripi essuula ey'okusatu olunyiriri lw'omwenda agamba nti era ndyoke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo obuva eri Katonda mu kukkiriza. Mikwano gyange obweyamo bw'okola mu maaso ga Katonda tolina butuukirivu bw'okolerera. Obweyamo bwo simanyi bwe nyinza kinyonnyola kusukkakawo naye okulokolebwa kwaffe tekugenda kusinziira ku bweyamo bwe tukoze mu maaso ga Katonda. Tebugenda kusinziira ku bisuubizo bye tuwaayo bye tukola mu maaso ga Katonda ti Mukama bw'onomponya ku mulundi guno gwokka waakiri nze mbadde siwaayo zonna ez'emyaka 35 oba n'olina 35 egy'emyaka 35 egy'emyaka 4 egy'emyaka 5 ngenda kukuweereza n'ekkanisa ye waffe nze ngendo gizimba. Kituufu ojja kukolako ozimbe okole ky'osobola naye ekyo tekikuweesa butuukirivu. Ekigenda okukutaasa ekigenda okukola enjawulo ekigenda okukufuula omukristaayo omuwanguzi kwe kutegeera nti obutuukirivu bwaffe bugenda kutuweerwa kuyita mu kukkiriza Kristo ng'akoze enjawulo mu bulamu bwaffe. Nze ne bwe naakola obweyamo obufaanana butya nembutuukiriza n'okutuukiriza nengezaako okutuukiriza naye ng'okukkiriza kwange kwa lusuluuju nga tekunoga ekyo tekindokola. N'olwekyo tulekere awo okweyama obweyamo bwe tutagenda kutuukiriza.
Kyovola waliwo wano akasitore baalaga akaliga baakata ne bakagamba dduka ne kadduka ne kagwa mu kinnya mu luwonko. Omusajja najja n'akajja nakanga kati woba otambula tambuza magezi nga kamaze okulaajana okumala ebbanga omusajja najja n'akataggulula bulungi n'akasikayo nga kati bw'otambula tambuza magezi. Akaliga bwe baakata bwe kati dakiika 2 nga awo ennyini omusajja waabadde wakajjidde mu luwonko ne kadduka katagalamu entagala emu 2 ne kaddayo mu luwonko kuba luwonko olwali luwanvuko. Omusajja nga kati kano nkakolere ki? Nga talina kyakakolera kubanga bwakata oludduka dakiika emu 2 nga kazzeeyo mu luwonko akajjayo ne kaddayo. Bannange bw'ati omuntu bw'afaanana. Omuntu leero omuntu alinga nte bwe yakaabye ejjo n'erero bwekaaba mu buzaalirwana bwaffe obw'ekibi nti leero ojja kweyama Katonda ng'akusaasidde obutazikirira mu kibi ekyo ky'olimu naye ate n'enkya ky'ekintu ky'ojja okukola. Wabula kimu ekigenda okuyamba okukola enjawulo ekinaakufuukira amaanyi n'obuwanguzi gwe kwe kwekwasa Katondawo n'akola ekyenjawulo mu bulamu. Olwo lwojja okusobola okukuuma ekisuubizo kyokka ky'oyinza okukola n'okuuma ennaku zo zonna kwe kusigala ng'oli mu Kristaayo. Omusana kagwake, enkuba keetonye nga gw'oli mu Kristaayo. Ekisuubizo kyokka ky'osobola okukuuma mu bulamu bwo bwonna n'okisuubiza n'abaana bo n'okibasiiga ne kifuka kitundu ku bo kwe kutambulira mu maanyi. Naye ebisuubizo bino ebirala byonna abaagalwa tujja kubikola naye nga tebikola makulu. Ekisuubizo eky'amaanyi ekisobola okunywera ne kikubeerera eky'omugaso mu bulamu bwo n'eri abaana bo kye kisuubizo eky'okutambula obulamu bwo ng'obutambula ne Katondawo. Otherwise bino ebirala tujja kubikola tubirekaawo. Ekisuubizo si kyangu kyakukuuma naddala bwe kiba nga ffe tulowooza nti tukiteekawo Katonda okutubeera. Okwebaza Katonda tumwebaze, n'okuyaayaana okumuweereza tuyaayaane. Naye ebisuubizo bye tukola twegenderereze ddala. Obutuukirivu tebuva mu kufuba kwaffe aboonoonyi oba okugezaako okukola ekisingako obulungi. Nedda, ekyo Pawulo bwe yakimanyi yategeera nti obutuukirivu bwe twetaaga ffe bwe butuukirivu bwa Kristo, kubanga obutuukirivu obwo bwe busobola bwokka okutuggulirawo enzigi z'eggulu. Ffe mu maanyi agaffe tetusobola. Ne bwe tunaakola ebisuubizo ebifaanana bitya tulina kwesiga bisuubizo bya Katonda kubanga byo bya mazima, bw'asuubiza atuukiriza. Naye ffe maanyi g'obuntu mu buzaalirwana bwaffe tetusobola. Pawulo kyava akiraga obulungi nti ekkubo lyokka lye yali asobola okufuniramu obutuukirivu bwa Kristo kwe kuyita mu kukkiriza. So si kufuba nga ffe bwe tusobola okubaako kye tukola. Ffe ne bwe tufuba tetulina kye tukyusa. Naye okufuba kwaffe oba oli awo kutuyambako buki? Buyambi. Kati n'ekyo kitegeeza nti tewabaawo kikolebwa, tekitegeeza nti tolina ky'oyinza kukola bw'oba Omukristaayo, nti tewabaawo ky'okola gwe bw'oba Omukristaayo. Nti bwe nfuuka Omukristaayo, kati oli ayinza okwebuuza nti bwe nfuuka Omukristaayo kitegeeza nze nga mmaze nga nsuula ennanga ng'ebyange byaggwa. Waliwo ate kye tuyinza okukola. Kye tuyinza okukola ffe ng'Abakristaayo kwe kuyaayaanira amaanyi agasinga okwetaagibwa mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo. Ng'amaanyi ago si malala, ge maanyi ag'Obwakatonda. Nga tugasaba Katonda akkirize amaanyi ago gafuge emitima gyaffe, gafuge obulamu bwaffe.
kubanga ebikemo bwe bijja n'ebigezo bwe bijja bibaako kye bikyusa ku bulamu bwaffe. Era awo ebikemo n'ebigezo we bijjira we tukolera obweyamo obungi ennyo, nja kusigala nga ndi mwesigwa, nja kukola bwenti ne bwenti, mukazi wange sikyamuddamu, bino bwe biti ne bwe biti, bingi nnyo bye tweyama. Naye ekyo kiyinza obutatutaasa kubanga ekyo kyakaseera buseera. Story y'akaliga bagambye nti story y'akaliga bakata naye nga bwe kadduka bwe kadda mu kinnya, bwe kadduka bwe kadda mu kinnya, naffe bwe tutyo bwe tuli. Tujja genda tusituka tugwa naye ku nkomerero okumalako olugendo luno olujjudde ebinnya, olujjudde ebiwonko, tulina kutambulira ku maanyi ga Katonda. Lwaki? Kubanga ye Katonda waffe bwe yeeyama atuukiriza. Ffe tuleme kwesiga bisuubizo byaffe, naye twesige ebisuubizo bya Katonda eri obulamu bwaffe. Ebisuubizo byokka ebiyinza okukuumibwa byebyo Katonda byakoze eri omuntu. Naye ebisuubizo ebikoleddwa omwana w'omuntu kizibu nnyo wano wansi w'enjuba okubikuuma. Nolwekyo onyiigira bwereere munno bw'aba alina kye yakusuubiza kyataatuukiriza muntu. Ekisooka oluusi twerabira. Nnyinza okusuubiza nga mu butuufu nakusuubiza ez'ebbaati nga nazisuubiza, ani nange nali nkibaze nga mmanyi ez'ebbaati zijja kujja. Naye ne ntuuka ne nnyiga amapeesa, ne nnyiga lino ne nnyiga liri ne bigaana. Tonnyiigira kubanga nange ndi muntu, mu nsi mw'oli nange mwendi. Oluusi neerabira ng'ebintu bingi bye nnina okukola kino kiri okwerabira ne neerabira. Ebintu bingi ebibaawo ebisobola okukyusa ffe obwongo ne tuva ku kisuubizo kye twakola, naye Katonda waffe talina kimukyusa. Bwe yasuubiza abaana ba Isirayiri okusikira ensi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, yasala gonna okulaba nga batuuka mu nsi ensuubize y'e Kanani. Oba batya yabasuubiza ekisuubizo ne kiruma, era paka bwe baayingira. Ne ku mulundi guno yagamba nkomawo okubatwala gyendi, nze gyendi nammwe mubeere eyo. Yagenda kuteekateeka bifo, nagamba naye nkomawo. Surely Katonda yagenda okutegeka ebifo, ekyo kisuubizo. Kyava tugamba temweraliikirire, emitima gyammwe tegyeraliikiriranga, mwe mukkirize bukkirizaani Katonda, nange munzikirize. Gwe lwaki obuusabuusa okubeerawo kwa Katonda? Olwaleero zimba okukkiriza okwo mu bulamu bwo. Lwaki? Kubanga gwe tukkiriza bw'asuubiza atuukiriza. Amazima gali nti yatusuubiza okututwala mu nsi eteriimu nnaku. Yasuubiza olunaku olumu okukya alitusangula amaziga. Simanyi maziga gookaabye, simanyi maziga gooyiseemu, ne gootannakaaba gonna ajja kutusangula omulundi gumu ng'akomyewo. Kati olw'okubanga bw'asuubiza atuukiriza, kirungi nnyo ffe okwesigama ku bisuubizo bye kubanga bya mirembe na mirembe, ate abitusuubiza ku lw'obulungi bwaffe. Tetusobola kuwangula mu maanyi gaffe, naye omuwanguzi waffe agenda kutuwangulira nga tuyimiridde ku bisuubizo bye. Waliwo abayimba oluyimba nti ebisuubizo bya Katonda bya bwesigwa. N'olwekyo tubeererewo ku bisuubizo bya Katonda. Tobeererawo ku bisuubizo bya mwami we yakusuubiza kalina ne mutambula emyaka 2, kalina togiraba. Kubanga tegenda kumera kwako kakyuyi kimu, tegenda kumera. Yakusuubiza oba oli awo ng'ayagala omatire nti omusajja agenda kunzimbira kalina ng'egaanye. Ayinza okuba yakusuubiza mmotoka, n'akola eky'omukisa omulungi n'agulako omupiira ogusooka. Yakusuubiza emmotoka yali ajagala, naye ekyo tekikujja. Muntu eyakusuubiza muntu, naye waliwo atusuubiza ng'ebibye tebirabwako, naye nga tugenda kubikwatako olunaku lumu, ye Katonda waffe. Kale gwe nkusaba olwaleero ng'ofuluma, agamba musabe kye mwagala kitegeerekeke mu maaso gange. Olwaleero tumusabe kubanga ekisuubizo weekiri. Agamba musabe munaaweebwa. Kiki ky'oyagala okuweebwa? Katonda waffe agamba nti tusabe kyonna kye twagala anaakituwa. Kati olwaleero musabe nga enkya ya leero omusaba omugabe Mukama nfuluma naye nsaba omukisa. Amazima gennyini omukisa ogwo agenda kugukuwa.
musabe Mukama niwaleero nfuluma naye nsaba ntabagane ne boosi wange. Mukama omukisa ogwo agenda gukuwa mutabagane ne boosi wo. Mukama nsaba omukisa ntabagane ne bannange benkola nabo. Katonda waffe mwesigwa agamba nti kye tunaasaba nga tukkiriza ajja kukikutuwa. Kiki ekigenda okutuyamba kwe kubeera n'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga ekyo Pawulo kye yagamba nti ndyoke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo. Katukkirize Kristo azimbe empisa mu ffe ezinaagulumiza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ssebo Katonda waffe tukwebaza kubanga oyogedde gye tuli. Ebigambo byaffe ng'abantu oluusi Mukama biyinza okubula naye ekisa kyo kibaawo n'omwoyo waabeerawo. Tukusaba ayongere agaziye ebigambo bino byongere okutegeerekeka mu matu g'abaddu bonna abazaanabo. Olwaleero Mukama tulabye ku bisuubizo, ekisuubizo okukuumibwa oba ebisuubizo okukuumibwa. Nga ffenna ebisuubizo by'abantu bizibu bya kuuma kubanga embeera ejja n'etuwugula naye ekimu kye tuyizze nti ebisuubizo byo Mukama byo bibeerera emirembe gyonna ne bwe wayita emyaka emeka. Kyetuva Mukama tukwegayirira ebisuubizo ebyo bifuuke ebisuubizo mu bulamu bwaffe, bitunywereze mu kukkiriza obutavaamu. Kubanga bwe tunaakukkiriza Mukama tugenda kufuna omukisa ogukwata ku bisuubizo byo. Ekisinga byonna Mukama katunyweze ekisuubizo ekyo mu bulamu bwaffe ekyokusikira obulamu obutaggwaawo, ekyokutuuka mu nsi eteriimu nnaku. Kubanga ku nsi kuno tetulina kye tuyinza kufunirako, n'abantu batusuubirizaako bingi ne batuyiwa. Naye bwe tunaabeera mu kisuubizo kyo Mukama onootutuusa mu nsi ensuubizo otuwonya okuyiyibwa kw'ensi eno. Beera wamu naffe olunaku lwaleero luwa omukisa okufuluma kwaffe n'okuyi. Amiina. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.